Ebya President Museveni okwesoga Sudan biwadde Abasudan essuubi. Bobi Wine ali kutebuuke olw'abo abaagala okumusuuza mu buufo obwo. Byebekul ne Zuwena basiibye bali bulala nga Suna Ben bw'akyagenda maaso n'okubanga yeerigiisa n'omugole ddala mugole oba bigambo by'abatamanya ngamba. Abasidi omusunsuzi erinnya eryange The Night Shift ye show egobye ate wano ku YouTube channel eyagaliwo ky'olina okukola kyakulayikinga vidiyo eno n'otuula n'okkalira n'owuliriza ensonga. Olunaku olwa tugende straight badnaye mu nsonga sibabuuzizaako muli mutya muli bulungi kale mbamaliriza. Kale katugende straight mu nsonga nate. Thank you. Akatambi kolaba katambi ka President Museveni flag ya Uganda wanikiddwa butereevu nnyo wali South Sudan era omukulu atuukidde mu nnyonyi ya Uganda Airlines bw'obanga ogimanyi bulungi ennyonyi yaffe ya Uganda. President Museveni mwatuukidde era olumaze okuba nti atonnya abakulu ne bagenda maaso okuba nti no basimba ennyiriri. Atandise okubanga abuuzaako omu ku omu ssekinnoomu. President wa Sudan yoyo gw'olabye yakutte akago omukulu. Ntegeeza President wa South Sudan, not President wa Sudan. Ezo ziri bbiri. Waliwo South Sudan ne Sudan ey'omambuka. Era weetutyo wetugenda okubanga tutambulira. Ensonga etutte President Museveni na byonna ebibaddewo okuviira ddala General Muhoozi by'azze ayogera na byonna tuula ku vidiyo eno. So President Museveni bw'ati alambudde ennyiriri z'abasirikale oba abajaasi n'abakulu ab'enjawulo mu bukulembeze oba security ey'eggwanga lya South Sudan. Era olutuuse ku flag ya South Sudan agenze maaso n'okubanga ajjako enkofiira na respecting a guard of honor mu buufo obwo. Era nga bw'atyo bw'atambula mpolampola ne President wa South Sudan bwe batuuse munda bagenze maaso n'okuba nti babaako bye boogera here and there. Era flag ya Uganda osobola ogiraba President Museveni waatudde ne flag ya South Sudan President ono owa South Sudan. Emmotoka ya President Museveni nga bulijjo ebaddewo awo osobola okuba ng'ogirengera mu security enkwafu ennyo nnyini ddala. Era ensonga ne zigenda maaso n'okuba nti zitambula. Ngenda kubanga nkwongera obutambi n'ebifaananyi eby'enjawulo nga President Museveni ali mu South Sudan olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa April omwaka 2025. Naye katusooke tugendekokko wano katono. Njagala osooka olabe akatambi ako. Yes of course. Akatambi ako n'akatambi akalala ke ngenda okubanga ngattako ke k'abakulu ab'enjawulo abongedde okuba nga beeserejja ne bayingira eggwanga erya South Sudan. Abakulu bano ekibaleeta n'ebimu ku bifaananyi ne vidiyo zogenda maaso n'okuba ng'olaba kulaba nti bateekawo obutebenkevu mu ggwanga eriri ku muliraano wano erya South Sudan. Munnayuganda mukwano gwange bino bikukwatako nnyo olw'ensonga obutabanguko we bujjula e South Sudan okosebwa ky'oyinza okuba nga tonnamanya. So sigala ku vidiyo eno mukwano gwange mbadde nkutegeeza nti wakati nga obuvuyo buli mugenda maaso n'okuba nti bubugaana eggwanga lino erya South Sudan, President Museveni gy'alinnye olunaku olwaleero ate bingi ebikyagenda maaso n'okuba nga byetooloola here and there. Bwe maliriza akatambi ako kansooke mbe nga nkulaga by the way abamu ku basirikale aba South Sudan abagenze maaso n'okuba nti no beewaayo here and there. Kale kansooke nkulage akatambi ak'abakulu ba AU erinnya nno linnyumira babayita the pan of the wise oba gy'oyinza okuyita akakiiko ak'abakalimagezi. Ennyonyi eyo nno eya Kenya Airways w'olabye wali President Museveni atuukidde mu Uganda Airlines kati nno ate abakulu aba panel of the wise bo baatuukidde mu nnyonyi eya Kenya Airways. Oyinza okwebuuza bakulu ki bano era kiki ekyabadde kibaleese mu Sudan mu South Sudan. African Union mediators oba bano bavudde mu African Union okubeera nga bajja bateekewo embeera ey'okulaba basobola okuba nga boogerezeganya. Abamu ku bakulu abazze nno
kwe kuli president omukulu oba yaliko president wa Burundi omukulu amanyiddwa nga Domitian Ndayizeye omukulu ono yagenze maaso n'okubanga alinnya mu South Sudan. In fact bano be basoose nga President Museveni tannaba kubanga atuuka. Omukulu no yaliko president wa Burundi Domitian Ndayizeye si yekka eyasobodde okubanga atuuka. Waliwo Kenyan judge omukulu amanyiddwa nga Efi Owol naye yagenze maaso n'okubanga atuuka e Juba. Ensonga bonna ebatuusa yeyokubeera nti bafuna kyewandiise peace talks mu ggwanga lino erya Kenya mu ggwanga lino erya South Sudan. Ekinjogeza Kenya kyekyokuba nti kuliko n'omulamuzi amanyiddwa nga Efi Owol okuva wali e Kenya. So okuva e Kenya basindise aba Burundi nabo ne bagenda maaso n'okubanga basindika bonna batuuka mu ggwanga lino erya South Sudan okulaba nti embeera eriyo tesajjuka. Kino nno kiddirira okubeera nti First Vice President omukulu Riek Machar yali yakwatibwa ate ekirabika nti ku biragiro bya President omukulu Salva Kiir. So mbadde nkulagako katambi akaba the panel of the wise oba abakalimagezi oba akakiiko akabagezigezi akatuuse wali e South Sudan. President Museveni we yabadde nga tannaba kubanga atuuka. Kale awo nno nga tusoose ne tuvaawo. President Museveni still we yabadde tannatuuka. President Museveni we yabadde tannatuuka. Wabaddewo kyoyinza okuyita heavy deployment. UPDF nga bolaba obutambi obumu oba nga bolaba ebifaananyi ebyo, security yagenze maaso n'okubanga enywezebwa nnyo Juba omanyi Juba kye kibuga ekikulu bayembeera yonna South Sudan we bagenda maaso n'okubanga bakwasaganyiza business n'ebintu ebisinga okubeera ebikulu ennyo nnyini ddala mu South Sudan awe Juba we bigenda maaso n'okubanga bitambulira. So nga basuubira President Museveni okubeera nga atuuka mu ggwanga lino, security yagenze maaso n'okubanga enywezebwa nnyo. Ojja kujjukira nti neggye erya Uganda erya UPDF aside eyo gye liri mu buufu omu oba obulala. So bagenze maaso okubanga batuukaawo ku J1 oba gy'oyinza okuyita the presidential palace oba olubiri lwa president wa South Sudan omukulu Salva Kiir. Bagenze maaso n'okubanga abanyweza nnyo security n'enguudo zonna ezisobola okubanga zikwolekeza side eno. So bino byonna byagenze okubanga bibaawo lwansonga babadde basuubira President Museveni okubanga atuuka. Si ye yekka n'omukulu CDF General Muhoozi Kainerugaba naye yabadde asuubirwa okubanga atuuka mu kifo kino mu buufu obwo. President Museveni wagenze maaso n'okubanga atuuka wano asoose okubanga akola tweet mu buufu omu oba obulala okulaga nti atakinze base mu South Sudan. Njagala kubanga nkufunira ku screenshot eyo gyengenze maaso n'okubanga nkufunira obubaka President Museveni bw'ataddewo bw'abadde yakatuuka awandiise ku mukutu ogwa X oba omukutu gw'oyinza okubanga oyita ogwa Twitter oba ogwali ogwa Twitter. Agambye nti I have arrived in South Sudan at the invitation of His Excellency Salva Kiir Mayardit. I look forward to our discussions aimed at strengthening bilateral relations and enhancing cooperation between our two nations. So, President Museveni olubadde okubanga atuuka mu ggwanga lino erya South Sudan annyonnyodde bulungi nti atuuse bulungi South Sudan era n'agamba nti yayitiddwa. I have invitation yabadde ya president wa South Sudan omukulu Salva Kiir Mayardit yagenze maaso n'okubanga mugamba omukulu President Museveni sooka okyamekoko wano ensonga zirabikanga zandinva mu ngalo jangu tulabe kye tusobola okubanga tukola mu buufu obwo. President Museveni agamba nti ye ensonga emututeyo yakulaba nti anyweza enkolagana ya Uganda ne South Sudan wabula nga ate tukimanyi bulungi nti eggwanga lya South Sudan bingi tebitambula bulungi nga ne President Museveni y'omu ku baawoma omutwe okulaba nti baweereza security side eyo. Kale kati wakati ebifaananyi ebya President Museveni nga atuuka nga wa guard of honor ejje n'ebisigadde biri mu kutambula ku video eno, njagala tutandike olugendo kana n'akataano kamu ku kamu
ku nsisinkana ya President Museveni e South Sudan lwaki atuuseeyo na byonna byatandika bitya era lwaki biri biti. Tuula kalira tutandike okubanga tutambula olugendo luno. Bw'ojjukira bulungi omwezi ogwo gwe twakakuba amabega ogwa March, General Moses Kainerugaba ng'ayita ku mukutu gwe nga bw'akola bulijjo ogwa X yannyonnyola nti yali waakufuba nnyo okulaba nga Sudan efuna emirembe era yakakasa nnyo anti security oba UPDF yaweerezebwayo olw'ensonga nti president wa South Sudan ye yakola okusaba omukulu oyo Salva Kiir Mayardit here and there. So ennaku z'omwezi leero 3 April President Yoweri Kaguta Museveni agenze maaso olw'okubanga atuuka mu ggwanga lino. Bw'atuuse atuukidde ku Juba International Airport oba ekisaawe ekyo ekikulu eky'eggwanga erya South Sudan mu buufu omu oba obulala era n'ayanirizibwa nga bwe mukulaze. Wabula bwe tutunuuliramukko ku biwandiikiddwa press team ya Mwami Museveni, President Museveni aba mawulire be oba bannamawulire be akakiiko ke ak'abannamawulire statement gye bawandiise olunaku olwaleero olw'okunange ennaku z'omwezi 3 April bagambye nti President Museveni inspected a guard of honor upon his arrival ahead of the expected meeting with President Salva Kiir and other stakeholders for bilateral talks between the two nations. Babadde boogera ku kifaananyi kiri kyenkulaze abasirikale ababadde bambadde white nga bakutte ne flag eya South Sudan nga bagamba nti awo president abadde inspecting a guard of honor bw'abadde yakatuuka wali nga bagamba nti si ye yekka by the way aliyo waliwo ba stakeholders abalala bangi abagenda okubanga benyigira mu mbeera ey'okwogera ku mirembe mu South Sudan. Ku kisaawa awo President Museveni watuukidde wabaddewo South Sudanese Minister of Presidential Affairs oba Minister oyo akwataganya ensonga z'obwa president mu ggwanga eryo omukulu amanyiddwa nga Chol Maut Ajong abaddewo kubanga ayaniriza President Museveni, Minister wa Foreign Affairs ne International Cooperation era mu ggwanga lyerimu erya South Sudan omukulu yamanyiddwa nga Ramadan Muhammad Abdallah naye abaddewo, Minister of Defense ne Veteran Affairs mu ggwanga eryo oba Minister akwasaganya ebya defense wano nawali mu ggwanga erya South Sudan omukulu amanyiddwa nga Chol Balok naye abaddewo okwaniriza President Museveni n'abakulu abalala nno okuva mu government oba okuviira ddala mu South Sudan babaddewo okubeera nga baaniriza President Yoweri Kaguta Museveni. Mukadde ke kamu ku saidi ya Uganda tebabadde ngalonsa wabaddewo Minister wa Defense ne Veteran Affairs omukulu amanyiddwa nga Jacob Oboth abaddewo nnyo Senior Presidential Advisor omukyala General Proscovia Nalweiso naye abaddewo. Ngenda kubanga mukulu agamu katambi nga atudde wali mu VIP room bwe babadde nga badindirira omukulu President Yoweri Kaguta Museveni ne Ambassador wa Uganda South Sudan Brigadier General Ronnie Balya naye abaddewo n'abalala bangi nnyo nyini ddala. So badde kugamba nti President Museveni yagambye nti are looking forward to a discussion aimed at strengthening bilateral relations and enhancing cooperation between the two nations. Nti alindiridde kulaba nti enjogera oba obugenyi bwe buno bwagenda okumala South Sudan bakufuba nnyo okulaba nti banyweza enkolagana wano nawali. Nakulazeeko ko abakulu aba Pan of the Wise nabo nga batuuka mu buufu obwo. Kale abyebyo nno ebibaddewo mu kusookera ddala wabula okulinnya ne tutunulako munda mu byonna ebiriwo. Government ya President Salva Kiir egenda maaso n'okubanga egamba nti omukulu Riek Machar nkugambye first vice president wa South Sudan omukulu Riek Machar yabadde akwatiddwa bagamba nti omukulu ono ali mu kugezaako okubeera nga azimbawo rebellion empya oba ali mu kugezaako okubanga akola kaweefube okuteekawo ekigunga eky'okwegugunga baddemu okubanga bakola olutalo here and there. Yes. So bagamba nti omukulu ono yandibanga yali emabega w'okulaba nti okutaataganya eddembe mu ggwanga lino erya South Sudan kubaawo. Era okusinziira nti gavumenti ya Salva Kiir eyogera bwetyo kyekyagenda maaso n'okubanga olwokusatu olwaggwa omukulu
bamukwata oba bamuteeka under house arrest ne bamuzingako ne bamusibira enkola yankusibiddawo eyo mugirabyeko Uganda. Dr. Kizza Besigye abadde arrested emirundi egiwerako here and there mu buufu obufaananako bwe butyo. Wabula bagenda okubanga bakwata omukulu oyo Riek Machar, first vice president ow'eggwanga lino. Wali wabaddewoko embeera eyali enzibuzibu. Embeera eyo yali side ye kitundu ekimanyiddwa nga Rejaf, ne wabawo ekitundu ekimanyiddwa nga Wunariet. A pronunciation yange si yaba Sudan, so bw'owulira pronouncing ekitundu ng'Omusudan si wa pronouncing atokitwala nnyo bubi, wabula funa information. Badde mugamba nti bino byonna ogenda maaso n'okubanga bakwata Riek Machar, wali wabaddewo embeera y'okwegugunga n'okuyiwaanyisiganya okw'okulwanagana okwadnamaddala mu kitundu nga Rejaf, ekitundu Wonaliat n'ebitundu bya Upper Nile State. Eyo waliyo embeera enzibu ennyo okakana ng'omukulu Riek Machar bagenze maaso n'okuba nti bamugombamu obwala here and there. Okulwanagana nno kwali waggulu mu Upper Nile kwali wakati wa poliisi oba amagye g'eggwanga lino nga balwana ne militia group emanyiddwa nga White Army. Yes, mu buufu obwo. Era bagenda maaso n'okubanga bagamba nti ejjeeri erya White Army ligenda maaso n'okubanga omukulu Riek Machar yandibanga alinamu omukono here and there mu buufu obwo. Mukwano gwange agenda maaso n'okuba nti olaba ate ng'ogenda maaso n'okuba nti owuliza the night shift show mu buufu obufaananako bwe butyo. So Riek Machar wakati nga bamugamba nti ayina akakwate ne White Army eyo yali erwana waggulu mu Upper Nile, baavaayo ne bagamba nti nedda bo tebayina kakwate. Essaawa zino Machar yeegaana okubanga ayina akakwate na White Army ebadde genda maaso n'okubanga efufugaza waggulu mu Upper Nile mu buufu obwo. So mbadde kugamba nti African Union ye yagenze maaso n'okubanga esindika Council of the Wise, akabinja ako ak'abagezigezi omwabadde ne yaliko president wa Burundi omukulu Domitien Ndayizeye, kugamba nti nsobola pronouncing erinnya singa engeri ab'e Burundi we bali pronouncing kubanga siri waayo mu buufu obwo. Abo banga otunuulira ekibiina kya Riek Machar SPLM party bagenze maaso n'okubanga basanyuka nnyo okulaba nga AU oba African Union esindise abakulu omuli ne yaliko president wa Burundi. In fact bagenze maaso okubanga bakola ekiwandiiko oba statement mubagambidde nti warmly welcomes the arrival of the Council of Wise as part of ongoing efforts to de-escalate tensions and support the peace process. So side ya Riek Machar ono ayegugunga ne president wa South Sudan basanyuse nnyo okulaba nga eyaliko president wa Burundi naye atuuka mu ggwanga lino. Bagamba nti nabo ekintu ky'emirembe mu South Sudan bakitunuulidde nnyo era bandyetaaze nnyo okulaba nti kibeerawo mu buufu obufaananako bwe butyo. Wabula mukadde ke kamu Peace and Security Council eya African Union nayo yagenda maaso n'okubanga efulumya ekiwandiiko ng'esaba Riek Machar bamute mu bwangu nnyo nnyini ddala. Era nga bano aba African Union bagamba okukwata Riek Machar kiba kigenda maaso n'okubanga kitaataaganya n'okusaanyaawo peace agreement oba endagaano y'emirembe eya sayiningibwa mu mwaka gwali gwa 2018 mu buufu obufaananako bwe butyo. Bw'obanga ojjukirako bulungi era oli muntu wagoberera amawulire eyaliko Prime Minister we Kenya omukulu Raila Odinga wembanga mwetegereza nnyo yatambula n'agenda e Juba eno President Museveni gy'alaze. Ensonga ya mutwala yagendayo nga agenda on behalf of the East African Regional Body oba akakiiko kano akatwala East Africa. Yagendayo kubanga era ateesa wano here and there. Wabula we yatuuka n'asinkana President wa South Sudan omukulu Salva Kiir. President teyamukkiriza kubanga alaba Riek Machar. Yes, mu bukwate bwe yalimu. Kati President Museveni ng'atuuse e South Sudan
a question will be popping up. Banamukkiriza okulaba Riek Machar era emirembe ddala gyakuddamu okubanga gibugaana South Sudan wano ku muliri wano. Kati sooka tuyingireko ko mu UPDF okubeera nga etwalibwa South Sudan. Byatandika bitya era biyimiridde bitya essaawa zino. Mbadde nkunnyonnyolako wali we natandikidde omwezi ogwo nga tugutandika. General Muhoozi agenda maaso n'okubanga avaayo n'akakasa eggwanga nti baali basindise UPDF side eyo. Era nga baali bagamba nti ekyali kitutteyo UPDF eno kubanga ereeta security oba okumalawo obutabanguko mu ggwanga lya South Sudan. Wabula nti President Salva Kiir ye yali asabye. Bw'otunuulira kuzimu ku X-posts oba ebiwandiiko ku mukutu gwa Twitter oba X ebyakolebwa General Muhoozi at the time, I know yagamba as of 2 days ago, our special forces units entered Juba to secure it. Yali ayogere ku kyokuba nti UPDF yali eyingidde era yali emazeeyo ennaku 2 we yakolera obubaka obwo. Era awo yagatako n'agamba with the UPDF only recognize one president of South Sudan, His Excellency Salva Kiir. Any move against him is a declaration of war against Uganda. Wano no omukulu General Muhoozi CDF w'eggwanga Uganda yali agamba nti bo ng'aba UPDF bakimanyi bulungi nti South Sudan erina president omu yekka era ng'oyo ye Salva Kiir, His Excellency oba ow'ekitiibwa. Era n'agamba nti omuntu yenna avaayo nga ayogera ekyawukana ku president wa South Sudan abeera nga alangiridde olutalo ku Uganda. So awo nno CDF oba atwala amagye g'eggwanga lino yali akulaga nti Uganda yakulwana obukubirire oba okufa n'obutanyagwa okulaba nga ekuuma South Sudan n'ebyayo n'okuba nti ekuumira president aliyo side eyo mu buyinza mu buufu obufaananako bwe butyo. Wabula we twongera okuba nga tutambula ne twetegereza ensonga nga bwe zitambula, omukulu Riek Machar yagenda maaso n'okuba nga agamba nti Uganda yenyigidde nnyo mu kulaba nga etaataaganya embeera y'emirembe esayidi eno. Yagenda maaso n'okuba nga violating ky'oyinza okuyita United Nations Arms Embargo olw'okuba nti baddira UPDF n'eyingira South Sudan ng'erina n'ebyokulwanyisa ekintu kyagamba nti kiba kigenze maaso n'okuba nga kibaako bwe kitataganya enteekateeka ne agreements ez'enjawulo here and there. Still bw'ogenda maaso n'okuba nga bwetegereza omukulu Machar agamba nti Uganda okuba nga yeeyingiza mu nsonga eza South Sudan baba bagenze maaso n'okuba nga batataganya endagaano y'emirembe yasayiningibwa mu mwaka gwa 2018 abazze batunuulira ensonga nga bwe zitambula mu Africa, East Africa ate era wamu ne South Sudan okutwaliza awamu. The Ugandan forces are currently taking part in air strikes against civilians. Ebigambo ebyo ba statement eyo yakolebwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwo gwe tumaliriza ng'ekolebwa omukulu Riek Machar yali apiininga eggye lya Uganda okubeera nti likozesa eryanyi ku bannansi ba South Sudan. Wabula ate era mukadde ke kamu UN yagenda maaso n'okuba nga evaayo n'erabula abantu okubeera nga tebakozesa bigambo bya bulabe era bireetawo njawukana na ntalo naddala mu ggwanga erya South Sudan, naddala nga batunuuliza nnyo okwawulayawula okusinziira ku ethnic groups oba abantu nga bwe basibuka nga wona agamba nti ku mawanga nga wona agamba Buganda, Busoga naki ne South Sudan ekintu ekyo gye kiri. Kati UN yavaayo n'egamba nti ekintu ekyo kya bulabe balekeraawo okubeera nga bakikola. Wabula ng'ennaku z'omwezi 23 walize njogereko Machar ng'amaze okwogera ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa March Parliamenti ya Uganda yavaayo negenda maaso n'okuba nga approvinga ejje lya UPDF okubeera nga lyegazanyiza South Sudan n'okubeera nga
liwaayo security mu buufu obufaananako bwe butyo. Wabula bwe twogera ku kya UN okwogera ku bantu okulekeraawo okukozesa ennimi ezaawulayawula abantu here and there naddala nga zoogera ku mawanga gaabwe. Waliwo omukulu General Mozi we yawandiika ku mukutu ogwa Twitter oluvannyuma tweet eyo yagenda maaso n'okubanga essango libwayo. Yagamba nti I'm tired of killing Noah. Nti nkooye okubanga nzita abantu ba Noah. Abantu ba Noah nyinza okubanga nkyatula bubi wabula eryo ggwanga liri mu South Sudan. Wabula eggwanga eryo omukulu Riek Machar ly'eggwanga lyafubutukamu eri abantu abo abanyuar oba baba bayita abanyuar. Kale ebintu nno si byakusaaga oba si byakuseka. Still watunuulira ezimu ku post ezagenda maaso n'okubanga ziwandiikibwa omukulu General Muhoozi ono alifaalingibwako nnyo olw'ensonga ye CDF w'eggwanga ate era nga agenda maaso n'okuba nti aduumira ejjeeri erya UPDF. Anawe yawandiikira n'agamba tell your leader Riek Machar to come and kneel before our president His Excellency Salva Kiir. General Muhoozi yawandiika ng'agamba nti Riek Machar alina okugenda n'afukamira mu maaso ga president wa South Sudan omukulu Salva Kiir mu buufu obufaananako bwe butyo. Of which statement eyo yanyiiza nnyo abantu b'e Sudan oba ab'e South Sudan naddala abali ku ludda lwa Riek Machar era abagenda maaso n'okubanga tebakkiriziganya na president ali mu buyinza side za South Sudan eyo mu buufu obufaananako bwe butyo mu buufu obwo. President Salva Kiir myaka 73 ye president agenda maaso n'okubanga atwala eggwanga lino mu buufu obwo. Wobanga ojjukiramu olutalo lwaliwo wakati wa 2013 paka 2018 2018 we bagenda maaso n'okuba nti no batuuka ku ndagaano eyo ey'emirembe. Ebiseera ebyo olutalo olwo lwalimu nnyo embeera y'amawanga era walingawo olutalo wakati w'abadinka. Ojja kujjukira the Dinka oba abadinka ye group esinga okubeera obunene oba abadinka bangi nnyo side eyo ya South Sudan era abo bayimirira nnyo emabega wa Salva Kiir era ne baawukana ku bali abanyuol group eyo ekwata ekyokubiri mu kubeera mbungi. South Sudan abantu abasinga okubeera nga bangi nga wonagamba nti Uganda mulimu Buganda nene okwawukana ku gundi endala nogamba weva ku Buganda jatunula lango naye ina part weight n'ebisigadde. Kati nno mu South Sudan abadinka abo bo bawuliddeko ndowooza gwe omwogezi w'Oluganda. The Dinka oba abadinka ye group esinga okubeera ennene mu South Sudan. Group ey'okubiri be Banuol oba abanua simanyi kukyatula bulungi nga Salva Kiir awagirwa nnyo abadinka ate omukulu Riek Machar eyabadde akwatiddwa ngate yali first oba ye first vice president ow'eggwanga lino yabadde akwatiddwa mukulu munne president w'eggwanga eryo Salva Kiir. Omukulu oyo Riek Machar bw'obanga weetegereza n'otunuulira ensonga here and there ye awagirwa nnyo abanual oba abanua simanyi basuda bwe bakyatula but take it as it is. So ensonga za South Sudan bwezito weziyimiridde President Museveni okubeera nga atuukayo nsonga za kubeera nga alaba butya we banakkakkanyaamu tension oba pressure ejjudde mu ggwanga lino erya South Sudan. Byonna ebinaayogerebwayo n'ebisigadde singa binaaba bireeteddwa mu lujjudde tuli bagera maaso okuba nga tukolera vidiyo ez'enjawulo okubeera nga tubikutuusaako wano ku YouTube channel eyagaliwo. Kale abasiddiyo omusunsuzi nze nkyatudde ku desk eno okubanga nkuweereza akavidiyo ako koolaba kavidiyo ka Mama Narweiso. Yes, that is a video. General Narweiso naye yabaddewo era abaddewo butereevu nnyo nnyini ddala nga President Museveni atuuka mu ggwanga lino erya South Sudan era y'omu ku bagenze maaso n'okubanga bamwaniriza here and there. Kale nga tuviirawo ddala awo kano nako katukayiseewo obuwumbi 6 wuliriza bulungi
obuwumbi 6 essente obuwumbi 6 akawumbi kamu kalimu obukadde 10. So obuwumbi 6 bwe busabiddwa oba bwe butegekeddwa mu budget ng'obugenda okukozesebwa mu kulayira oba okulayiza president wa Uganda addako omwaka ogujja bakukozesa obuwumbi 6 bweddu. Okukujjukizaako mu byanguwa okulayira okwa 2021 bakozesa obuwumbi 7 just mu kulayira oba olunaku lw'okulayira. So this time round budget gye bali mu kuproposinga yakubeera nga baagala obuwumbi 6. Wabula abamu batandise okubanga beebuuza yi okay, we won't get deep into that. Wabula ate era mukadeke kamu ndabyeko ne ku budget endala eyaproposingiddwa ekitongole oba akakiiko k'ebyokulonda bakukozesa obuwumbi 8 mu kulonda akalulu ka 2026. Ye budget eri mu kuproposingibwa obuwumbi 838 bwe buli mu kuproposingibwa nti bwe bwetaagibwa okubeera nga bukozesebwa mu kalulu ketugenda okubanga tuddako mu maaso awo. Kale bwe tuvaayo eyo njagala kutegeeza ku Ejokuna Farms Company Limited bano nno balunzi ba nkoko ate era batunda enkoko okuviira ddala ku bukoko obw'olunaku olumu baaluza ne woba oyina majigo. Bano nno basangibwa Ntinda kumpi ne Victory Church. Babayita Ejokuna Farms Company Limited. Beeyune tojja kubanga wejjusa ku nsonga zonna ezikwatagana n'enkoko ate era wamu n'okulunda. Bayina abasawo abakugu mu bisolo osobola n'obbakubira no for consultants okubanga obeebuuzaako. Kale bwe tubanga eyo tuvuddeyo tukomewo side eno. Bobi Wine akyali ku lukato olw'abamu ku babaka be. Omubaka we eyafuna kaadi ya NUP omukulu amanyiddwa nga Honorable Kakembo Michael Mbwatekamwa ono nno nga MP wa Entebbe Municipality avuddeyo n'ali obuwuka wabula nga obukambwe bwonna abwolekeza NUP President His Excellency Bobi Wine. Katusooke tuwulize Honorable Kakembo mu bukambwe bwaliko. Anje nze kyendiko gwe mulamwa tugenda mu kalulu bannayuganda ogenda bagamba kipya kikyoleese okomyewo batudde batukuba emiggo batutte batwala ekitali yakyo z'okuluddamu gofuna ababaka abasinga obungi olidinge opposition goli omusimbi gwo ekyo kyonoonya oba oyagala kujjako Museveni oba oyagala okujjako Museveni tulage nti oyagala kujjako Museveni otugambe nti minding reforms zonna zireese Bakakembo baziganye olwoze teke omukono bankube ku musalaba tiwaki waganye minding reforms za president ziyakutumye nze ndi MP we Kakembo President ampisa nkwase draft angambe Kakembo eno draft genjagala ya minding reforms gendo ogitebolinge ku floor of parliament nga a private members bill kikirizibwa nange tazimpadde ne ropo tazirese senyonyi bali aroka bebe yesiga bonna bali wano banyeko bonna batunula we bali bazaake bonna balina equal rights nga mpuga zalina but then mpuga is just a member of parliament mpuga zalina rights ezireta bills nange Kakembo zenina ne zaake zalina nedda bonna atokiraba kati atali alete ze kisingo okumusesa kwagati oyo mpuga yalya wabanga mpuga yalya ngalese minding reforms mutemuzikiriza mu mugamba yalya mwabatali amulete entuufu parliament is debating ko bwe malo debatingako ensejja tusalira omusango tibannanga abannupu baleeta minding reforms government ya Museveni aba NRM abangi mu parliament baziremesa otogikwata ko twakayana ensi yatuwa obubonero yabasajja bakanye kutogikwatako babakubye emiggo bagezezzaako ne Museveni akoze eki abalemeseza abantu ne babakuba akalulu abagamba katukuba abasajja bana akalulu abalemeseza semateeka era ne bagikwatako ne kuno balete minding reforms zaffe nupe lete reforms zaayo parliament eziremese ffe bannayuganda tugenda kuba tumaze okwenazaako ekibi kisigale ku Museveni n'aba NRM be n'okuddawo okwogera obwogezi abantu ngenda mu kalulu ne minding reforms ani azisibe kati bajja mubuuza mukulu tugamba tugenda kuvuganya nga twali minding reforms tunnyonnyole ani asibe minding reforms you have the majority in parliament era abaka basuka 55 abo n'abasiru kyogamba bonna ababaka 5 basiru tewali asobola kweta reforms nga private member ne tuziteesaako ne tubaka n'ebikonde wano osobola okuta private members bill nefuuka ensonga lutekuba ebikonde ne tukolera akalubira 26 olwema kugyeko omusango minding reform togikwatako neba issue
naye tulemye tuli mpuuga yali ebitano gwatalya bitano leta meaning form na Uganda ze betaaga nga zigamba Museveni todanga mu kulondera electoral commission tujja ziteesaako tuzikubireko akalulu twekuba ebikonde NRM etuwangule kigende ku record nti twagezaako ne bikola ki ne bigaana naye ng'oganye oliko otudde uli mu katemba ate meaning form ze jagala ngubuuza ani agendo zireeta Museveni gw'osuubira nti nedda osuubira ani mawo yabazeera nti nedda kati ababaka 55 boolina bonna bajega bagwagwa tekuli n'omu asobola kweta meaning form anti mpuga ye yalya abaka bonna abasigadde baalya kati funa. So ebigambo ebyo bigambo bya mukulu amanyiddwa nga Honorable Kakembo Michael ono nno nga MP mulambirira wa Entebbe municipality era nga mu kujja mu parliament yagira ku kaadi ya NUP. So oluvannyuma lw'okuba nti amansuka ebigambo nga bw'obiwulidde nga bingi nnyo bangi bakyebuuzo ba Honorable Kakembo Michael ddala akyali wa NUP oluvannyuma lw'okubeera nga avaayo n'ayogera ebigambo ebikambwe eri president owa NUP His Excellency Bobi. Kale Bobi Wine nno aba akyali ku Honorable Kakembo Michael ate ebifaananyi by'oli mu kulaba ku screen eddakiika eno bifaananyi bya bannakibiina ekipya ekyewandiisizza. Ekibiina kino beeyise ba People Power Front PPF. Erinnya lino nga balijja mu People Power. Ekibiina kino akawungezi etuntu ly'olunaku olwaleero kigenze maaso n'okuba nga kyanjulibwa mu Kampala. Wabula ng'ebintu byonna nga bwe babikola y'engeri People Power eya Bobi Wine ne NUP gyekolamu ebintu byayo. Obukoofiira bwe bambadde bwe bukoofiira bwennyini aba NUP ne People Power bwe bambala. Oba okitegeera bulungi. Ekibiina kino ndabye mulimu omukulu omu amanyiddwa nga Haji Musa Misango era nga gamba nti ye chairman w'ekibiina kino ki PPF. Secretary General waabwe bamuyita Spartan Mokaji. Oba okiraba. Ndabyeko yeyita oba gwe bayise Central Region Chairman ye Robert Rutalo. Era ne bagamba nti ekibiina kino bakiregisteringa ddanga ekibiina ky'ebyobufuzi mu Agusto w'omwaka oguwedde ogwa 2024. Wabula okukeberako mbiwandiko n'okuba nti nno omukulu w'akakiiko k'ebyokulonda kuba akakiiko by'okulonda wa PR w'ekibiina ky'Electoral Commission oba akakiiko k'ebyokulonda omukulu Julius Muchunguzi agambye nti olunaku olwaleero agambye tali sure oba ddala bano baawandiisibwa era waakusooka kubanga yeekenneenya okulaba byonna byonna. Bano nno n'ekikonde bakozesereza ddala ekikonde bakiwanika bati ng'aba NUP bwe bakola. Ekigendererwa tekinnamanyi kuba ddala baagala kubanga beesimbawo mu byabufuzi oba just baagala kubanga bateeka pressure ku NUP ne His Excellency Bobi Wine mu buufu obufaananako bwe bitu. Byonna biri awo. Wabula aba NUP bakambwe nnyo ku bantu bano nga bagamba nti bano bazze kubanga beenoonyeza byabwe. Kale bwe tuvaayo mu byobufuzi ne tukoma mu entertainment katugendeke wabyebe cool olunaku olwaleero embeera nga bwetambudde. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mamisu. Happy birthday to you. So exactly that is it. Yabadde byebe cool ku microphone ng'agenda maaso n'okuba nti ayimbira mukyala we Zuwena ate akakatambiko olaba eddakiika eno bebe cool abadde aggulirawo Mamizu ng'ava mu mmotoka babadde batuuka. Olunaku olwaleero bano nno bakoze charity nga baselebratinga birthday ya Mamizu wena bagenze maaso n'okuba nti nno baddiza community. Babadde wali ku Rahmatul Yatem Orphanage eno nno nga yayitibwanga Sisu.
endejje kanyanya we balabikidde olunaku olwaleero era bagenze maaso n'okubanga baselebratinga Zuwena oba mami Zuwena olunaku olwaleero era kibadde kirungi nnyo nnyini ddala nga bw'ogenda maaso n'okuba nti olaba Bebe Cool clad in white ne mami Zuwena naye abadde ayambadde white n'ateekako ka cream kungulu era bagenze maaso n'okuba nti nno orphanage center eno babawaayo ebintu bingi eri abaana abatalina mwasirizi mu buufo obwo. Bebe Cool ayongedde okubanga asiima omutima ogwa zaabu mukyala we gwalina ne qualities ez'enjawulo okubeera nti mukyala atya Katonda era ng'atambudde naye ebbanga lyonna wabula ate ne mami Zuwena musanyufu nnyo nnyini ddala eri Bebe Cool okuba nti atambudde naye ebbanga lyonna okutuusa we batuuse ku mazaalibwa aga mukyala we ag'omulundi guno mu buufu obwo. Kale eyo tujja kuvaayo engeri gye tuli ntino twogera ku mukyala na mwami tugenda kubanga twolekera obutambi bw'olaba obutambi bw'olaba eddakiika eno butambi bwa Suna Ben ng'ali mu biroovingo ne mwana omuwala oyo gw'omulaba naye ku screen we beewazihaaga omwana omuwala ono bwe yeemoolamoola bw'akola bino bw'akola biri Suna Ben nno ng'alaga alina ensonyisonyi wabula ng'ate buli we bamukwata ayongera kusembera busembezi we beewazihaaga we beenyweza tayitiri. Obutambi buno bukoze nnyo olunaku olwaleero mu entertainment bugenze maaso n'okuba nga butambula ku mutimbagano gwonna era nga bangi beebuuza Suna Ben mwana muwala akyono gwali naye we bagenda maaso n'okuba nga bateetera Suna Ben nno ensonyi nga zimuli busonyi wabula ng'ate tata kya bbeeyi kye. Baaki batandise okugamba nti Suna Ben yandibanga yakubyeko Nambwayo ekibaati ekyaddala ate abandi nga beebuuza nti omwana omuwala ono Suna Ben gwali naye eddakiika eno ye mwana muwala oli. Okwanjula kwe baatugamba nti Suna Ben agenda kubanga akola okwanjula okw'ekimpukumpuku era ye mwana muwala Suna Ben gwagenda okubanga ateeka mu kalina oluvannyuma lw'okuba nti Nambwayo kalina yagirekulira. Byonna bibadde bibuuzo. Kale nga bw'omanyi bannayuganda bwe balaba ekintu tebasirika bwe twetegereza vidiyo eno oba vidiyo zino kyenkoze kwe kugenda mu comment section ndabe bannayuganda bagamba ki era abatuuze bakyogerako ki. Waliwo omwana muwala amanyiddwa nga Zoe yagambye upcoming single mother waliwo ono yeeyita eyako wagamba twawulira bakwanjula eyakwanjula y'oyo naye naawe wanyumirwa obuyiringu kuba nakano bigambo by'abantu. Waliwo agambye abaana abawala munkwasa ennaku oba nzekka atasobola kwagala musajja nga namulabako ng'ajolonga omukazi omulala cause I obviously know it's coming soon. Omulala n'agamba Nambwayo is more than her beautiful 100%. Waliwo agambye bamuyita Josh agambye kati bano ekibagatta mbizzi kugirya kukola ki. Kale woba waliwo Shamike agamba should we tell her oba tusinikire muli ebinnyo. Kansime n'agamba waliwo agambye mbu upcoming single mother. Noji n'agamba gwe nno sinika nnyo oyo gw'oliko ku layini y'abasiru yakulembera kati kubabiri obaani gwe babadde bagamba. Ono n'agamba kati gwe n'olaba omusajja ayisaamu mukazi munne amaaso n'olowooza nti he will respect you. The quiz boy kagamba upcoming Kairungu oyo Suna Ben mulabe edduka. Ono Faruku n'agamba wamma timu Nambwayo likes my comment. Niwe Katonda agamba bambi she think Nambwayo is maybe indisciplined. It's the reason she was left. Singa osobola wandifunyeyo ku plan ayindi because you are a serious single mother to be. Kalusent Trigger agamba nti abe Masaka ne romansi olemwa babeeranga abatuga omuntu. Kati ate bannaye abe Masaka bajjiddemuwa. Nambwayo yalina ekiddako ate nga yasoma namuli bw'agambye ndowooza yali tiimu Nambwayo. Louis n'agamba laavu y'ekyalo. Waliwo omulala yagambye Suna will never get understanding woman like Nambwayo. Musuna Ben talifu naye mukyala mutegeevu nga Nambwayo. Onagamba welcome to Single Mothers Association.
onagamba nze mwagadde as long as you love her gwoyagala gwenjagala waliwo ali tiimu Suna Ben agamba nti Suna Ben yenna gwaleeta gwagenda naye Suza agamba agenda kuzaalamu otobe n'akaanako mubuuze Naalongo ne Nambwayo bakubuulire kye bayitamu. Amanda agamba ono yalumya Nambwayo n'ateekawo ne bugundi obwenyinyimbwa. Onagamba naye Suna Big Chief agamba naye Suna oyo naye ogeze omwegaana ate nga ffe tukulabye. Shira agamba Kayiringu namba 2. Kale bwe tuvaayo awo ekifaananyi ebyo mwana mwala ayambadde blue ye mwana mwala oli gw'olabye mu video ng'ali ne Suna Ben. Kyentegeddeko kyekyokuba nti mwana mwala oyo akola ku Bukedde TV era akola program ey'akawungeezi emanyiddwa nga Akayisanyo. Erinnya mwana mwala oyo lyakozesa lyerya Angela Angel akola ku program eyo ey'Akayisanyo. So ekibuuzo kiri kimu, mwana ono wabanga akola ku Bukedde TV, Nambwayo naye yali akola ku Bukedde Famma era nga akola mu program yemu ne Suna Ben Love we yava. Kati ku luno mwana ono ye akola wali ku Bukedde TV program ya Akayisanyo. Bano bandi banga just bali mu kukola obukozi bu video bwabwe ng'abakozi ab'omu kampuni yemu oba mmwe mwakisaze dda ne mugamba nti Suna Ben yefunidde omuninkini. Byonna biri eri mmwe osobola oteeka mu comment section olowooza bano baagalana oba just bantu beekoledde bu video bwabwe ne mukitwala serious oba mwagala batwala speed nga bwe mwatwala Pastor Bugembe ne Dr. John. Kale bwe tuba tumaliriza mukimanyi bulungi tutera okumalirizayo ne ka sports akatonotono. Abategeera eby'empiira musembere dakiika 2-3. Omukulu gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Xabi Alonso. Xabi Alonso ye coach wa tiimu emanyiddwa nga Bayer Leverkusen. Eno tiimu yawali e Germany. Xabi Alonso nga coach ali mu kuyita mu kaseera akakyasinza okubeera akazibu eri coach yenna. Season ewedde bwe mubanga mujjukira bulungi, omukulu Xabi Alonso yawangula ekikopo ky'olaba ku screen. Ekikopo ekyo kimanyiddwa nga DFB Pokal Trophy. Akisinziira aba Germany we bakipronouncinga, but as it is written you can read it as DFB Pokal oba DFB Pokal Trophy. Ekikopo ekyo bakiwangula season ewedde era nga be ba defending champion. Tebakoma ku kikopo ekyo ky'olaba ekya zaabu oba ekiringa ekya gold, bawangula ne Bundesliga. Bundesliga kibeera kisowaani era nayo title. Bwe baamala bawangula ne DFL Super Cup ebikopo 3 bweddu oba title 3 bweddu teziba title. Kale ebikopo 3 oba trophies 3 obuzibu ebye Germany bisumbuwa. Bo bawangula gasowaani tebalinga ba Premier League. Eriye Germany bwo wangula title bakuwa gusowaani kati okubyogera kino kye kiringa ekikopo ki DFB Pokal. So badagamba nti season ewedde Xabi Alonso yawangula 3 birambirira. In fact katona awangula 4 kubanga ne UEFA Europa League ku final aba Atalanta baamukuba eddiba ne bamusuuza ekikopo. Season yeno buli omu abadde asuubira Xabi Alonso okubeera nga ateekawo omutindo omulungi ennyo nnyini ddala. But ekyamutuuseeko musajja wa Katonda wiiki eno nakati ali mu maziga. Bw'obajjukira bulungi season yeno Bayer Leverkusen ebadde mu Champions League. Wabula ku round of 16 bagwa ku Bajamani banne aba Bayern Munich ne bamusinsimula eddiba home and away okakananga bamusuuziza Champions League era season yeno yavuddemu. Wakati nga bamujje mu Champions League abadde ali sure nti agenda kuwangula DFB Pokal atwale ne league y'ababinywera e Germany. Musajja wa Katonda wiiki eno akatiimu akamanyiddwa nga ka Armenia Bielefeld nga kali mu kibinja kya 3 bw'ogamba mu ligi ze Germany nti ekibinja ekisooka ekibinja ekyokuli kali mu kibinja kya 3 kawutudde tiimu eno eya Bayer Leverkusen goals 2-1.
Thanks to goals from MWall and Grober. Ate by Leverkusen yagera maso okubanga goli yabwa etebwa mwana mlenzi amanyidwa nga Jetta obata ompira ne gugwa 2-1 ekyo kyabadde kikonfirming anti Xabi Alonso mu weeks 2-3 zokka avudde mu bikopo eby'amaanyi ate nga yabadde defending champion ow'ekikopo kino wabula defending champion tebamukiriza kubanga atuuka ku final. So Aminia Bielfeld yakoze history ne kuba Xabi Alonso ne mujja mu kikopo. So musajja wa Katonda yavudde mu Champions League, yavudde mu DFB pakali. Wabula ne liigi gy'ogamba nti yanditutteko eya Bundesliga ebisajja bya Bayern Munich bya Bayern bikulembedde table n'obonero 62. Tuli ku 62 kati nedda. Esawa zino bamusinga obubonero musajja wa Katonda bamusinga obubonero 6. So ekitegeeza nti ne ekikopo ekya Bundesliga by Leverkusen oba Xabi Alonso ne team ye kyandi bayita mu myaganya gy'engalo. So musajja wa Katonda 2026 contract ye weggwako gwe mwaka ogujja. Wabula bagamba nti Real Madrid ye yinza okubanga musajja ono emwetaaga olw'omutindo gwe yateekawo gwali omulungi ennyo season ewedde. Wabula season eno Xabi Alonso ebintu tebitambula bulungi. Abasiddyo omusonsozi nze yatudde okuva we twatandikidde paka we tutuuse okubanga tugamba nti ke kaseera mberekereze. The Night Shift Show ye show kwe tuli era kwe tubadde genda maaso n'okuba nti olikinga video eno. Mwebale nnyo abatambudde nange okuva gye twavudde paka wano we tutuuse. Musire bulungi Mukama bankuumire mugira mbaayo. Musibe bulungi abagirabye emisana, musire bulungi abagirabye ekiro. Ate muli ekyemisana ekirungi abagenda okuli ekyemisana oba ogirabye kati ly ekyeggulo ekirungi oba ogirabye ekiro. Kale, thank you so much. Mukama bankuumire mugira mbaayo.